musajja ngabo yakutte badda atuyamba agendeko abulye president nti abavubi mu Busoga si basanyufu ne government ngabo yatwala omukyalo ow'ebugiri eyali oweFDC eyali obubi nnyo omukulu basaalirwa mu kalulu kali Namatende yes ngabo abatwala atuyamba atukire president amugambe nti okukyokutwala abantu batwala batini tebasobola kukyusa kalulu konna. That is the reality. Nenda sizalawa njogera mazima chiko obuzibu maga kwogera mazima ngazalawa ne bwana alete badabada simanyani gwe mogedde yani omukyala Namatende ensonga z'ennyanja mu Busoga okutereza ensonga z'abavubi mukwano gwange Mike Mukula kapteni wange Mike Mukula si wa seko wa Eastern Ansokenchi munyonyole akotonga le mokini jo onachika Captain Mike Mukula araida iyangajo itunga BI o NRM toyogera ebisogedde nebo kanvunule nebo munatwala mutya abantu mu NRM otemokeberesi akiro neutaiti chani tunga akipi utereze ku nsonga ziri kusumbua abantu ku nyanja ekyokubiri mbadde nsaba Mike Mukula esebo captain baba asinga na president amugambi nti mu Busoga enguudo ziri mu mbeera mbi ekyo kituufu era abasuubuzi bakaaba lwa nguudo ekyo kituufu njogedde bulungi oyogedde bulungi sogedde bubi oyogedde bulungi ddala ekyokubiri abavubuka mu Busoga abasinga abalimi n'abalunzi tebayina byakozesa mu bulimi mulimu maniwa mulimu eddagala erifuuyira libayina agenda amugambe president eddagala libayina si ddungi libagula ku butale erisinga naye abantu okujjako okusumbuwa president ati kati edda abalimanga mu biseera by'abaamiini bobote bakolesanga ebyo ebifuuwa simanye ebijimusa kikye muliko ani kati embeera y'ensi egenda ekyuka nga bwe tukubiriza abantu okulima ennyo abasaanidde babaweeyo kuzina tractor eziwerawerako zibayambe mu bulimi n'ekirala beetaagayo n'ente okulima kuzifaamu zino ezimanya stock farms eziri mu Busoga eza gavumenti babongeremuko ente za hybrid ennungi bansabye abantu nga bwatwala bano agambe ku president ensonga zino nti ente zino eza hybrid bayinza okujjamu amazzi g'enkwaso ezente ennungi n'embuzi enkwaso bagijjamu ne bagenda bakuba ez'abalunzi Abasoga be baŋŋambye nti tegeeza omukulu ku radio omukulu kubanga ntizibani batulikodinga ano watukola genda mu maaso kati ndeeta nsonga zaki z'abantu ba wansi eddagala lifuuwirire ebiwuka abajjinja City baŋŋambye mutume nti enguudo mu Jinja City agende wa president amugambe nti bano badabada Yusufu batwala nani oli gwe yatwala Namatende abayambe engeri gyatuukirira omukulu ayogere ku nguudo za City njogedde bubi ayongereko nti banajjinja bakooye okuddira ettaka ne baliteeka ng'eriziba ebinnya enkuba bw'etonnya ate neddamu n'ebyozaako era Abasoga baŋŋambye nga bawa City bakikole ki era Abasoga baŋŋambye mujjukizi Captain Mike Mukula nti engeri gyayogera ne president ate nga Eastern era atulaze nti akola nnyo oluguudo lw'Ebudundu okupaka saize ly'embulamuti n'ewasigadde oluguudo olwo balutandikeko Abasoga be baŋŋambye si byange Basoga be baŋŋambye Abasoga tebakomyawo ne baŋŋamba bwe bati Abasoga baŋŋambye nti Lubo Wachemba Captain Mike Mukula engeri gy'alaba nnyo president yabalaze akola nnyo gy'alaba nnyo president yabalaze eti akola nnyo nti bambi abavubuka abasinga abakola mu factories bafuna obusente buki butono ate banyigirizibwa nnyo kati n'ekirala ne bansaba Abasoga si byange by'Abasoga amasannyalaze gali waggulu abakazi mingi bakiŋŋambye abalina oyuuma eyo n'abaana bakolera eri wansi mu Kirinnya Road ne Spire amasannyalaze gabatawaanya beetaagayo n'ebyuma Basoga be baŋŋambye si byange
nabo basobola okuganyirwa mu gavumenti yaabwe. Kati ebigambo by'abasoga ne baŋŋamba nti era bwe bitaakolebweko babadde nga abatiisa. Tokimalayo. Abasoga baŋŋambye. Tokuba nnyo. Bagambye mbu bwe bitaakolebweko mbuki. Neno namwe mule abasoga mulekera okukanga. Ate bakanga. Bwe bitaakolebweko mbuki olwo. Aha. Yenjogera eyo yaliwo mu 2021. nga